kafoki mu government yosebo. Kati gwe nakubera ona benefit tugenda kukolerera. Sina ofisi yonna mwe ndina kutuula. Ate ofisi zonna ngenda kuzijjawo zonna mbenga nze office. Byonna weebiri mufunze tewaba yasaba kifo byonna biri covered. We minister, we parliament, we buli kimu. Kati mjeni mbakolerere bukolerezi kuba mugambo mukulembeze mbu abaze kukolerera mbu. Ali ni wavawa. Mitwe kuluma nnyo. Omuzaja jirafutu kateri amanyi. Ekimenge wavawa. Otumize mitwe. Nega kyekiriwo tamale kwali tamale. Tamale Uganda wange alina ebizibu. Omanyi abavubuka bakeera obufumbo. Obufumbo bwo baba. Ali olinga atakiririza mbavubuka kufumbirwa. Nega lidala kweno government obufumbirwa kisoka tujjako dictator tuwase bulungi. Tuwase bulungi. Omuvubuka kyekikukeeza obufumbo. Obufumbo bwe bumukeera. Ogenda okubawulira abalala bonna bayiseemu. Olaba kati abafumbo olaba abali mbufumbo batumalamu amaanyi. Olaba buli muntu yevuma x-way. Okala nabakufumbirwa naye alaga anoonya mwagala okufumbirwamu. Sokati ababulimu benyini awoza omusajja akola bwati omukazi akola bwati kati ne weebuuza kati ffe tugowingewa. Tugowingewa. Yemazima benyini. Oba buli omu asigale waali. Buli omu ayimirire wayimiridde. Nze naye siga n'akakola kange. Tulinde Uganda empya. Ndi bulinzi Uganda mpya. Abantu balingiriza ali yenye alina ennyumba nnene naye temuli bintu, temuli ntebe, temuli TV. Ebintu byaki tebafa kubibakwatako. Kati nze kati mbemu ne TV yakinga ate nze gwe balaba ku TV. Yes sir. Nyumba nyingi church. Kati Zibana kunda Oli aveni yeita teacher basomesawa daga katiba wa information ali yenye aine nyumba nene naye je yajja amaanyi agamufula top 10 agamukiriza kubeera muna ntebe balimba amaanyi nagajjawa ni wange wa Yesu Kristo nze ndi musajja mukolo kuoleza nyeno jembera mu ghetto tabagamba muno ndi mulokole nabagamba nze ndi mulokole miki omulokole omukafiri mwana oli mulokole padro jali yemi bali abakafiri benyini kali omulokole abeera atyo omukafiri nze soose Bwasusa kubeera omulokole omukafiri sebo akaye kagambe mbuno omulokole omusamize bali yenye oli mulokole omusamize ndi munaddiini omusamize embeera eyo sebo tetujja kugikiririzaamu omulokole nakintu lwaki tatukubirayo akayimba ka Yesu ate Yesu nga mwebaza ki tolina kyoyinza kwebaza Yesu Kristo ani mbuuza nga mwebaza ki nga Yesu mwebaza ki boyi wange family member wange okumwebazaako nga Mukama Katonda towulira obuyimba bwa Yesu Kristo is she my brother kituufu kimenga amaanyi ogajjira ddala ku planet Earth eriwa zamanyi ngajja wa Katonda sigajja wa Yesu ogajjira okonekitinga direct ku ddaamu kwennyini toliko beegenti simanya ate bagoloka kati ate mbu bw'oyita wano ojja tutuuka ewoono nze eyo wenyi gye batuuka nze gye ndi
Alien sebo mpayo kolabo. Oli muyimbi. Kubani nabine bendala byayingidde music kululuwo. Ali wati. Oye bali ate betuna abogerako bajja kunyiga. Omanye ebizibu by'abantu bawana. Ngani ngambayo Pastor Mondo. Ninabe nawulidde abagwa mbu balapa. Balapa bali eyo. Lapa wagwe emyaka 15 munawo okubira Alien luyimba lumuvuma. Nekama nabo bakimbire music industry. Tewetolola so yogera nawe wani yayimbya ate. Aliyeyo mbude agent tonnaluwulira ninga bagwa nnyo ku luyimba terunnakutuuka kaliye. Ekyamazima agent yankubiddeyo oluyimba. Oli busy oli bawagizibwa eri abantu basula mu studio banoonya bwe bakujja mu music industry. Kati yensonga kijaawa agent mbuna mukoze ekyate. Nti Kimenke. Bagamba Kimenke ayiseewo nnyo. Wawe bali batadde akaguwa nti wano tasukkawo. Kati abagundi bamukoleyo concert omwana wattu da agent. The agent bamwe? Bamwe concert. Wala even a concert. Wanda tukwaso bukulembeze bwa federation. We are 14 yobo. Wanda tukuwa bukulembeze bwa federation. Aze ni mukulembeze wa gwanga twale eri. Tubatu kusizama dala sebo. Aba federation yabola batwasoka kweruma nabo nga sina bakujja kuba president ne kali nabavaako sije kyabalinako buzibu nabaleka kati bakola bye baagala. Tocha abalinako tabu yonna sebo akati bakole bye baagala nange nedine mayilonjo wange gwe enesimu giteekawo giro baweereza kambalekere mu Saddam. Kirevu. Owaye Kirevu. Seba mukuru Calvin Kayanja. Abana kufango ni forest yao bangamba ndi ekiri awo mbinabye mwagala mubirya.